Kulisayo okuva mu weekend kadde kalipota Embeera y'obudde wano ku Bukedde TV omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga naddala ebyo eby'omu bukiikaddyo buvanjuba ssaako ne mu bugwanjuba era ng'okusinziira ku alipota gye twafunye Embeera yawezezza milimeters 9 n'obutundutundu 5 so ng'ate Kampala yawezezza milimeters 9 olwo Kabale neweza milimeters 6 n'obutundutundu 8. Kino no kiviiridde ku mukuba gw'enkuba okuba nga gusembiridde ddala ne gudda mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe so ng'ate mu bukiikakkono empewo enkalu zikyakuntanga ziva mu ddungu ly'ebuwalabu okudda mu bitundu ebyo ekiviiriddeko enkuba okendeera. Enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu mu bitundu naddala ebyo eby'omu masekkati g'eggwanga lyaffe. Olw'ewasigadde tusuubira okufuna enkuba entonotono. Olw'eggulo tusuubira enkuba ogenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisingawo bungi ng'ogyeko ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono era nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 32 eyo mu bukiikakkono so ng'ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutukira ddala ku degrees 26. Olwo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 21. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Dubai ne Nairobi tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu mu Dubai lijja tukira ddala ku degrees 23. Wabula ate mu Paris tusuubira enkuba okutonya nga ne mu New York tusuubira obunyogovu era tukubiriza gwenna ali eyo asuubira ogendako mu kibuga ekyo okutambula n'engoye ezibugumya. Okufuna ebisengakawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga gulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Sigala nga yakumira ku Bukedde TV nze Agnes Nalukwago. Welaba.